social media bursts, comments, mu inbox yo. Ona kuyisa omubbi, ona kuyisa omuyaye. What's that scenario? Over that one message. Yajja mu inbox yo. Over one comment that you read. No, and you burst kuba toyinza butakaaba wallahi ku bintu bimu. Nalinga nakaaba nnyo. Nnyo. Ekisembayo. Era bafuna ku chance ofuna ku audios zange ne baza Katonda nti tebazifulumya kuba lwesaje natuuka nga ndi totally depressed. Kati nga loza natero gweddalo waliwo stage eyo gyotuka ng'oli mu depression. Kati ng'owulira ate ekyasinga okuleeta ekyo ze zimu ku message ze nafunanga. Osanga omuntu ng'akuvumya ekigambo bwekiti ng'akuwandiikidde okuva eri paka wansi n'osoma ekyo n'ogamba I wish omuntu ono amanyi bempitamu. I wish omuntu ono amanyi nti sirimu simanyi na kyakuwugira. Sagala bijjukira Alan. Okay. It's okay. Ebinyo. Nebaza Katonda nti nakomawo. It's okay, mama. It's okay. It's okay. Then chimanyi oli mugumu sekyo. Ndi. Sorry, baby, I'm breaking her down. Okay. Tukyengera cruise exclusive nga bwe tulinda MOMO okubanga te akakkana muko, but social media bullying ne depression n'okuteeka abantu mu mbeera bwetyo yereeta ebintu ebyo. I swear upon the living God, I felt bad. Abatulabidde ebbanga eddene kaabe even Zahara mukyala wange twali twakamiiti nga namugamba ekintu kimugamba byonna gyonna emikwano osobola okungoba ku mikwano gyonna, but you can't chase me away from MOMO. Naye MOMO yali ayitamu ebyo ebintu walayi nga mpulira bibi. There's some situation gye nayitamuko ng'abantu banvuma. No one knows the real story, but I kept quiet because buli omu yanvuma even up to now. Buli omu akuvuma. Buli omu ayogera kiki, buli omu akitwala ng'ekyokujeregerera. But she used to call me, Alan, ate ebiseera twali mu lockdown, tosobola tambula kuta stress, tosobola kola. But she used to call me, ngamba Alan tofaayo, Alan guma. Yeah. And when she was in that situation, I used to look for her. And the good thing was nti buli yakyusanga enamba, at least ngampe ye number, so we would stay in contact. But tekyali kirungi because si mubbi MOMO si mufere. Bino sibyogera because she's my friend. Amali muyinza ogamba Alan wandiyogedde ki, but I know her. No one wants to destroy her over his name. I know how we started. Nga twesuubiza. The day we went to shooting a promo yaffe tuliko nga tugenze ku beach. Then I remember was someone abamu ku be twali nabo n'alyoka ngamba nti oyo mvubuka musiiwuufu tasobola kukola ku TV. Ani agenda omuwa TV? And I remember you putting me aside. Nunga Alan mpulidde ekintu kye bakwogeddeko, but kinnumye, but believe me, bwe bakugoba nange ngenda sigenda twala mulimu. Nonyimirirawo mu mbeera nga tusaba omulimu. Because bo bosses ebiseera bali balabanga yes muwala mulungi ayambala bulungi ebiseera bisayina ssente. But you always told me, even one day wayimira maaso ga boss n'omugamba bw'ogaana Alan okukola nange ngenda. Awo MOMO we nalabira omukwano. And you were serious. Omusajja n'akugamba I remember omuntu ava ku show
omusajja n'akugamba mukoze show nungi celebrating a birthday ku ffe tuliko ne tuvaayo. I don't know if you remember that day. Omusajja n'agamba one of our boss n'agamba ono omuvubuka ono ennyambala ye tenkuba muwadde weeks 2 bw'atakyusa nnyambala ye ngenda mugoba. Then you stood in front of him n'omugamba tayambala bw'atyo because ayagala but tayina ssente. But I'm asking kino nkyogera omugamba nti but bw'ogoba Alan ngenda genda. And I remember you telling him if it wasn't Alan saalize ku BBS. So man, you're my friend. You're my friend. Nti kyonna kisobola okubaawo but sobola kuvaamu. Bino mbyogerera wano because Momo, we know where I came from. Okay, tukyeyongerayo ku Cruise Exclusive. Tuli ne Momo 19 tunyumya ku mboozi ya stress, depression. Ebintu ebyo bibiri bannange gw'atakiyitangamu tosobola kitegeera, but you can be someone can push you into depression nga tamanyi gyakutadde. Naye depression yeeyo ndowooza abagimanyi kuba n'abasinga betuse betta ate kati ddala ffe tubeera nnyo mu hidden depression. Waba ovaayo n'oyogera nti atukaabirira kati nga oyagala ensi ogirage kirala kyokka nga naawe oli kirala. Kati hidden depression ye kyasinze n'okubeera dangerous whereby omuntu atokesera n'agamba naye enfaaki kanve ku kizimbe waggulu ngwenfe, ye enfaaki kanneewa obutwa, ye enfaaki kanneetuge. wali otuseewo ku extent y'okwewa obutwa nagituukako naye nze nali mpulira nga kuba nalaba bangi abeewa obutwa nga bawona nga njagala kuba motoka yeba entomera nfe ntya ennyonyi naye natuulako mu nnyonyi nga asinga ennyonyi neva agulu kale neegwa nenvaawo nenva mu nsi nempona ebintu bino. Nze natuulako mu nnyonyi naye agenda otuuka gye ndaga nga sitegeddeko olwo ennyonyi nalaba nge oba etambuliddewo na ddakiika 2 nga tutuuze nga mpulira njagala egwa nga bwatuuka mu bire n'enyeenya nga Mukama singa egwa nenva mu nsi nga essaala gye nnina. Ekintu kinene nnyo Alani ddala nga ekintu byonna kubanga nze nayita mu mbeera nga buli ekinteekebwako nga si kituufu, nga buli musumaali ogunkomererwa nga si mutuufu. Nogamba singa abantu bano osobola obba nnyonyo singa basobola otegeera nina gunaguliko era mulimu abantu abakyabikola, but I thank God nti kati ate nawonye kati tebikyandya. Ebbanga limmaze mize ddagala buli kimu mbuliriddwa bankansolinze buli kimu kyonna, so kati ndi strong n'okusinga ate luli. Kati ne na message embi nseka busesi sikyalina budde ne bw'ojja mu inbox yange kati n'ovuma ebyenkana eri mbitunulako kubanga muyuzi kitegeera sobo ekito bwe kiri. Bannange but thank God nti wakivamu. You reached a point nga tokyayagala kupostinga yadde kintu ku Instagram yo ku Facebook accounts ne sirika bwe zituwepa nentuuka ekisaani nga Momo vamu ebyo postinga traffic waafa nga tomanyi kyempitamu. Okimanyi nti nagenda n'ebifaananyi n'embijjayo ebisinga ebyo byonna ebyasigalawo byalemerawo bulemezi. In fact ebimu nagijjayo ko nempulira nga tekimmalira nenkubira Kasimu ya managing pages zange nemugamba nyamba oggyeyo ebifaananyi byonna genda obijjeyo. Nga mpulira sisaana kuba mu nsi nga ndaba nfuuse ekyenyinyalwa, ndaba nfuuse kizibwe ng'oba nga ndaba ng'oba kimu bantu ekibi oba nga weeraba ng'oba sitaani oba kikimu bantu olaba tosaana ng'olaba n'omutasaana nga n'okutuna obutunzi ku kifaananyi ky'olaba omutasaana kitunulako ng'olaba oli kikolimo okitegeera nga bwendi.
Kasimuli mugaba bijjeeyo. Mugaba bijjeeyo. Nabijjayo. Gosaaga halani. Tebiba byangu. Depression imbi nyate hidden depression imbi. Muntu teetaaga giteeka munne. You know, amawulire gano gasukunda omuntu ate bwe gakusanga oluusi nga tuteredde gayinza okuzuukuka ne gakugyamu ekintu. I remember you one day wali ku TV n'ogamba sente zaabwe mmeka, mahale gaabwe gaali ga sente mmeka, bajje nga bawe bla bla, but nze akumanyi. I told omuntu yandi okumpi, that's not MOMO. Bamunyiza okutuuka ku kisenge okuvaamu eddoboozi eryo. And I thank your mother-in-law okuba nga ali so understanding. Talina kye yakuddiza. Ate n'amahale nali ngamba oli. Naye mama wange actually sibuuliranga nako ebintu ebira I don't think neetaaga n'okuwulira audio eyo. Kubanga olwedde nali navaako awo. Kubanga byansukkako nali navaako. Ddala oyo manager kye yakola ofulumya oluyimba. Kati awo nali ku peak ya depression. Was it Dax Katera okufulumya oluyimba lw'Agaba enswa zange oba yali manager? Yali manager. Naye kati mu kubeera manager ffe nze mu kusooka I didn't know nti yali ki manager. Era bambi lwanzijako kyenja okugamba lwanzijako nnyo. Ate mu kiseera kye kimu kati just imagine bakuvuma obufere obubbi tobbangako oluuzi nze buli kimu mbulamu bwo. On top of that omuntu azaayimbye enswazo jjukira okanya n'omusajja ebivumo nabyo byali bivumo. Kati ate oli azze Wagaba enswa zange jjukira eddoboozi lirye. Abantu baali bo balowooza nti ayimba ku situation eriwo essaawa eyo. Ne bampita mala ebivumo ne bikujjula oba okyali awo omusajja n'avaayo. Bino amawulire agava mu njagala medimo. Oba okitegeera. Kwegamba nga byonna byongera misumaali. Kati gwe weebuuze ng'oli muntu omuggo okuba emisumaali egyo gyonna oyinza kubeera otya. Nga siina jjukira first of all anwanirya mbu banina baaluganda kubanga yooli family ye yavaayo. Okitegeera. Naye nze nga sirina anyone to defend me. Kati ng'emisumaali gyonna gituuka ku nze. Gituuka ku ggwe tolina ngeri gy'ogenda kunnyonnyola abantu. Nti bino ebintu temubitegeera bannange. Ffe oba okwawukana kwaffe oba kwabadde kwaddo oba kwabadde kwaki tetuyombangako na musajja. Nga tebasobola kukitegeera. Manya nti okay barashinga okujajinga. Nga se kuwa kintu budde kubuuza naye what could be the problem. Kubanga tusabeera na muntu myaka 6. Nimbanga mwaka fumbiriganwa ku embaga mwezi gumu ne mwawukana. It's not possible. Okitegeera. So yali depression ye yampushinga okukola ekyo kuba emisumaali gyampitirirako ng'omuntu. Kale nga omanyi bw'obeera mu depression buli akakukoonako kaba kakuleetera okwekyawa. Kaba kakuleetera okusindiikiriza okuwulira nti tosaanidde. Oli kikolimo oli kintu kibi ekisingayo mu nsi. So byanfumita nnyo ne ngamba naye why. So nagenda okwogera byonna bye nayogera yali depression. Kubanga era waliwo n'omwana muyange nanga MOMO this is not you. Message nagisangako after some time. MOMO you're a calm person. Tetukuwulirangako ng'obogodde. This is not you. Era omuntu amanyi yategeererawo nti something was wrong. Abavubuka abalina amaka gammwe mwewale emikwano bantu baabo bakukyalakyala abo. Ate weewunya analifa ffe tetulina mikwano ekyo wali okimanyi. Nze era ewange ndowooza gwe wali ojja ate wajjanga nga tulina bye tukwata okitegeera. Sewange tolabangako nti tukutte ekifaananyi tulina omuntu ewaka. Tewaali naye ffe obuzibu bwava ku mukolo. Abantu ne bagamba aswazizza pulezidenti waffe abadde yakamala bapostinga buli omu nayo natuka ekisaani nga Mukama. Kale sisobola kukeera ku makya n'enswaza pulezidenti waffe ow'eggwanga. Tekisoboka kubeerawo kukeera ku makya ne muswaza. Naye nange nali muntu
ndi muntu nawe yambala ekifaananyi ekyo ng'ebizibu byonna bye nafuna byatuuka ku ggwe gwe wandibadde otya wandisigadde otya singa gwe yalinze kitegeera naye I thank God nti ebintu era ebikolebwa mu nzikiza bimala nebirabika mu ttaala ekituufu twakizuula ne tukimanya kubanga tetwayomba ate nze muntu atayagala kukyanga basajja kubanga nogamba nti moving in oba into a new relationship nakyo it's hard for me. Actually ebyaddala nno omuntu yagala kyanga basajja kubeera bwe twavanga ku show ebiseera ebyo nga twakatandika okukola ng'oŋŋambagamba nnyo ala ninga olina obuwalawala bungingi obukulindalinda wano ng'olina obuwalawala bungingi naye ŋŋamba nnyo ala ntereera naye nga buli lwe mba nga atereddeyo n'omuntu ng'oŋŋamba aha kati waliwo eyali eyo mu America gwe sijja kwogera naye bannaye ng'oŋŋamba kati wateredde maama ate natereera nange Alan nze I love okulaba abantu abali mu love. I love that. Okulaba abantu nga baagalana kikimu ku bintu ebinsanyusa. So na buli we nakulabanga nga ndaba Alani wange nga ngamba Alani abadde atya tumutabuze kati omuntu bwavayo nange nangamba mbo ati wabadde simanyi olina abasajja bala nga the way I want to keep my relationship nze I can fight for it. I can do anything to save my relationship okitegeera. So ebintu ebyo abantu bayogeranga biki kino kiri kino. I was like, I wish these people knew the way I want to keep my marriage, the way I want to be with my husband. Kubanga I just imagine myself introducing a new husband or a new boyfriend or a new somebody mu bantu bange. Okitegeera ekyo nakyo kirowoozaako ne ngamba oh no tekisoboka kino oba okitegeera. So naye nga abantu sibanenya of course baba tebamanyi bambi naye kati I guess bategedde. Omwami ono yakusayininze ajjawo obuvumu obuyimirira naawe n'agamba kale nkimanyi bajja kukuvuma bajja kukola ki but nze kankukiririzeemu ekifo kino wetusinzidde olunaku bakiyita batya mpazi bakiyita Beautiful Woman Hotel Mutundwe. Kaddu Road wotuuka Kaddu Road wano Mutundwe tuli wano waggulu. Omwami ono nze ndi era okozeko nange okimanyi sibeera nnyo mu bintu bya kiyayeyaye ebyo. So nalina abantu abamu ku mbadde nkwasaganya nabo emirimu gyange gye mbadde nga nkola kati abamu ku bo baali mikwano gye nga balaba nnyo emirimu kuba mwami ono yagalako n'okumpa endorsement naye nga contract yange ne Nabham tennaggwako kubanga balinako ne sector ya travel and consultants something like that naye bo bali basically mu kutambuza basuubuzi bo bye balimu. Bayagalako okumpa contract way back naye nga mikwano gyange gye ginsekendinga mwana ono mulungi ate ebiseera ebyo nze ndowooza nze yali advertising kago bintu ebyo nze nabirimu. So nalina market y'amaanyi so webandabira awo kati ne banaata abantu bo baali bakozeeko nange nga bakimanyi nti ndi muntu mulungi nga tukolagana bintu bya passports visa so nga tukolagana bulungi. Kyovula nti yafunye obuvumu kubanga yammanyi nga nebino ebite binnabaawo ate oba omanyi omuntu ng'ebizibu tebinnamutuuka ku gwe oba omumanyi nti ono omuntu ali bw'ati naye singa ntegedde butegeezi kati yandibadde agamba ha naye of course akimanyi era twatuula naye era ne tuddamu ne tukyogerako kati tukoze tutya what's the way forward tugenda kola ABCD. Yes. Okay. Lastly nga tumaliriza omutima gwateredde wawonye ekirala abantu kye baagala otegeera nawe osobola obabuulira our sweet couple tufuna ndamu giraba nga yeeyiso bakati mwayize temupostinga temukola ki social media nganirawo okupostinga omwami wange aba social media bankoze eki bamasimwe mwandoze sibalinaako tabbu abampala n'ababadde balala nnyo si social media in-laws era tujja bametta love lwaki mbasipostinga mwami wange momo gwabyogedde no nsonga ki gye bampa
eyinza okuŋŋaana okupostinga omwami wange ogenda posting omwami era bakkakkane soke tumalirize bwe tumaliriza mu bitiibwa bagenda kuddamu banyumirwe mu bbanga eritali ddene mu kamera awo nga Kim akumperedde single shot wuliriza nga Kim akumperedde single shot sooka weetondere president kakati president owaffe his excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu sigenda kumwetondera wabula alina okukimanya kyenjagala okumutegeeza nti bambi whatever happened munange byali bantu babi nze momo gwe wakeera ku machamina n'opostinga sobola kuswaza to that extent. I cannot do that. Ne mami yennyini first lady sisobola kubaswaza ukitegeera, and I'm not doing this because kubanga lwatu abeera mu relationship for the sake of others oba to impress abalala. Naye kapo yaffe buli omu akimanyi yali twali real nga temuli mu kufakinga, temuli mu ki, we were doing our things nga tetuliko kigamba oba twagala batutendereze oba twagala tulumye bano. Twali tukola kyetuwulira kyetwagala. So bano ababi we bajja ne baagala okisaanyaawo oba nfuna naye nga tetukera nkumakya nti tuyombye tulwanye oba ono akiitinze ku ono oba biki bikimbu bye bitwawukanyiza. Just embeera yajja buzzi ne kibaawo era tubasuubiza mulindeeko katono. Balindeko katono. Babeere ku social media data abe nga baako kuba tujja baleetera ebika. Okay. Ebigambo bye bisemba Momo 19 nga tumaliriza. Ebigambo byange bisemba ekisooka nebaza Katonda okumpa second chance. Nze nongiyita second chance kuba nakomyeyo. So nebaza Katonda okumpa second chance. N'omuntu yenna ali eyo nga waliko on top, osobola okuba nga tewali on top mu linnya naye nga wali on top mu business oba mu bintu byonna bye wali okola ne bakugjayo abantu ababi ne bakusuula. Ngenda kusaba ekintu kimu, toggwamu maanyi, weekuŋŋaanye ng'omuntu okkiriza embeera nti ekyusa ebintu byonoonese. Bw'omuntu omala okukkiriza embeera nti kati kino kizze, naawo nkoze nti okulaba nga nsitoka, weekuŋŋaanye ddamu osituke. Mu kusituka kuno omulabo oba omumaze amaanyi, naye tobeereyo n'oba nga weekubagiza ng'ojjuke banenze nali nvuga emmotoka ennungi kati sikyazirina. Abantu banana batebe nayitangako nga nvuga emmotoka zaakabi oba nalina ennyumba yange bannange kati abantu banana batya nga mpangisa. Mukwano gw'olina okusituka. Abantu bajja kwogera nti gundi bambikola boti ala nongakova onova ddi mu exile musobola okwogera naye okusalawo kuba erinze oba nfuna. So gwali ng'oyita mu mbeera eno gye mpiseemu, abaana basinga emisomo gigootaanye ng'oli agenda tuula bibuuzo bisembayo abalogo ne bamukasuka n'atatuula bibuuzo. So omuntu yenna aliyo ng'oweddemu essuubi nkusaba tuula, yogera ne Katondawo, yogera ne Katondawo mukaabirire. Alani waliwo tutera okugamba nti tusaba naye nakizudde olusiba tetusaba. Waliwo essaala gy'osindika n'owulira ng'oli connected ne Katonda. Wabeerawo essaawa gy'otuula ng'embeera ekuyiiza, waliwo essaala eyo gy'okola n'owulira enkyukakyuka mu ggwe ng'ofukamidde osaba, okaabira Katonda, mukaabire omulage bakiyita bwerere bwo, kye bayita obwerere bwo kwe kwanjulira Katonda embeera gy'olimu, buli kimu okimuggireyo, omusaba akutaasa akuvuunule. Katonda wamala okumusaba naawe ojja kuwulira muli actually bw'omala okuwogera ne Katonda olina engeri gy'owuliramu amaanyi nga gakomyewo n'ogamba now this is the time, situka. Nze ala nasituse nga sirina mmotoka, abantu nga baali bamanyi nti nvuga emmotoka ennungi
baali bamanyi Sudan bifo bya bbeeyi ng'abantu bamanyi nti omwana oyo kati era kaliira oyo kale naye you don't know what it takes okusituka alani nodda ku booda. Tomanyi kyekitegeeza ng'oba wali osula mu nnyumba za bukadde ng'osula mu yeetaano naye n'ogamba nti ngumi oba boogera oba baseka oba bakola ki, stay focused. awo nyini cruise exclusive otusunzidde okuba nga ate otulabira tuli prod by Marus Bridals nagambye bano bebatuusa gomesi empya ez'omulembe ate nagambye emishanana emirungi njagala okuba nga ate nkusomera essimu yaabwe Marus Bridals wali ku Anet Plaza Marus ono Momo Marus yansabye mu bwombefu bw'ekitalo ayagala tandi ayagala kufula brand ambassador alaba obuso omwambalira mu ngoye ze aina emishanana aina gomesi aina buno obubbo bw'abawala babuyita batya kabawala bintu bingi nnyo aina gomesi ennungi naye yaŋŋambye ŋŋambira ku Momo oyo ajje twogere era mbadde nkusaba tufuneyo olunaku ogenda olabe ku Marusi aina gomesi ennungi ate mukyala mukkakkamu. Enamba ya Marusi eri 0782 bw'otamufunako eyo mufune ku 0702 enamba yemu naye just mikutu gye gikyuka okitegedde bulungi nnyo bamuyita Marus Bridals mukwano gwange mulungi nnyo era katulabe bwe kinaagenda Momo wanaaba asobodde bamuwa brand ambassador yagambye nti ayagala okulaba ng'okomyewo ng'oyimiridde y'omu ku bakyala naye abakozi obulungi era mbadde nja kusa tujja funayo olunaku oba nkunona kutwaleke wakaawe munyumyeko yazimba amaka manene nnyo naye yakulaba n'agamba nange mukwano gwe yabaaki so tujja kugendayo kolumu otherwise njagala okuba nga ate nebaza Kim tuwebale nnyo okubeera na mukyala wo Kim Sidof wewe nnyo okubeera mukyala wo bulungi nnyo nakuwangaala naye ate njagala okutumirako n'omukyala Joan weebale nnyo okubeera na Buganda buladde nani omulala Sharifu abaddewo bulungi nnyo naye nga naye anaye omwana oyo gwe mumanyi nga Abudu katumusabire omwaka guno afune omukyala Joan woli Kimu Joan nanti oli tayina oli kasala bwekya wasanga wasaza wasanga kati tekeesigamwa bamuyita Abudu otherwise njagala okuba nga ate mbasibira n'olunaku olwaleero for now musibe bulungi mweraba.